Koja. Yes. Oba oyambale mu mwezi nengato. Ogendanga wo. Ndaba gone something. Anira yambala zino. Zino ezo ziba ziri kivali ziri kifula nengi. Yambala mwezi. Ate nezo engato bazinsera nze kojja. Nazazika mukode kufiki famaika. Ngayiboli. Mukama wama. Ezenga tunazijja wala. Oba bannayo obyo botya. Bane kigato wampime ekigere kyennyini olinga kimanyi. Ezenga tezo fitu twazi nazijja wala. Kati munange ngenda wala. Tula. Ogenda tula wano. Kati omami omusana mungi. Omusana mungi. Embeera y'obudde nawe ogiraba. Teyeyagaza. Katwanike ebikunta tewali nkuba. Twali badde tulima singa babadde enkuba. Eka tulina kwanika bikunta. Kambi follow. Soko omusana guno mubi nnyo naddala ku bulamu bw'abantu. Kati njagala tusabe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ibyo byokusaba taata yabiŋŋaana. Taata yaŋŋamba buno togendanga mu church, togendanga ku muzikiti, togendanga wa yabiŋŋaana. Totya muliro. Kutya Katonda ayo ky'omuliro ate omuliro gwa Katonda gwanjawulo ku guno gw'omanyi. Era kyova nze olumu kale ngendayo mu church nga nekwese nga nebbiridde nengenda nenkisaba naye taata yaŋŋaana kati nga wane wakanze sisobola ayinza okunsanga nanzitabusi. Omusana muguno gola mubi nnyo tuteekeddwa kusaba guno omusana ogulaba gugenda twokya naye tegutwokya byamaanyi kibyawo guno omuliro guno gwe tufumbisa tegulina gulyokya Katonda agenda kwokya abaana Adamu abataasabanga agenda bokya mwenna bajja kuzikirira. Naye nze sigenda kusabira wano koziko gwe osabe naye nze sijja kusabira wano ewaka taata ajja katusabe taata ajja kunkuba. Ogenda kubeera ongambye ekigambo kimu emiye kale ayi Yesu Kristo ndagira mu linnya lya Yesu Kristo ndagira nga ngamba amafuta omuliro. Amina. Amina. Ngandagira mu linnya lya Yesu Kristo amajini bisirani byokola byonna bimenyebwewo mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Ngandagira amafuta okokya ebiri wano kumpi obiri awala ebiri ebigenda okusembera n'ebigenda okutuuka. Ndagira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ngamenyawo amajini ebyokola ebisirani ebiteega byonna mu linnya lya Yesu Kristo byokya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leeta omuliro weereza omuliro mu linnya lya Yesu Kristo weereza omuliro amafuta yokya buli kibi amafuta weereza omuliro mu linnya lya Yesu Kristo fire yokya buli kibi omuliro weereza omuliro amafuta mu linnya lya Yesu Kristo. Baweereza eki omuliro ennaku lyomaze wano ennaku ebbiri nenkubudamya nga sina kalungi kenfunye mu mwannyoko bukyanga abeera wano n'omwana yamulema okuzaala yeetunze ku kimbowa. Ennaku zosuze wano ebbiri kati otumya emiriro otumya amafuta mwokya amaka gange mwokya ebintu by'omu nnyumba byange otumya omuliro taata baweereza amafuta. Obadde omanyi ndi wala kwegamba taata otumiza ddala akaliro munjokye mbakuyanga ne mu nnyumba mwende singa mamazadde okunkumako omuliro owange mukulu taata watandika ddi okusaba omuliro mu nju yange wasaba ddi okulaga omuliro okusaba byosaba bikuweddeko otumye omuliro bwaguleeta negwokya amaka gange gwe gundi gwe senkere omanyiraani olwokuba nawasaba nnyoko kugenda kutalya kumanyira muliro ki gwotumye otumye muliro ki mbuuza muliro ki gwotumye amafuta kanzije beerawo olina picture otumye amafuta